tutuuse mu ssaawa y'abawanguzi mu puroguramu omuwanguzi tawanika ng'ekutuusibwako Prosper Junior School bakafulu mu kusomesa abaana balina daycare, nursery ssaako ne primary nga basangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe ono ku 98.7 emmere y'omwoyo gwa I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Buterevu mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda nate olw'akaseera kanaffe kano akanyuvu era akaseera kaffe kano ak'ensonga era nga tukkiriza nti omwoyo wa Mukama abadde naffe era atutambuza okuba nga tutuuka mu kaseera kafaanana bwe kati nga twebaza olw'ekisa kya Katonda ekikyatubeezezzaawo era nga kikyayongera okutukuuma n'okutuwanirira mu ssaawa ezifaanana bwe ziti era ng'otegeera bulungi nti essaawa yaffe eno ey'omukaaga kasita etuuka otegeera butegeezi nti muwanguzi tawanika abamaze okuba ng'ayingiddewo era nga tukkiriza nti obulungi bwa Katonda n'ekisa kya Katonda kigenda kweyongera okuba nga kituukirizibwa wakati mu bulamu bwaffe n'okweyongera buli olukya era nga omwoyo omutukuvu ayongera okuba nga abeera naffe atuwambaatira n'atuyigira munnanga abawanguzi aba buli lunaku. Puroguramu y'eno eŋŋanzi muwanguzi tewanika ng'ekutuusibwako ba Prosper Junior School Day and Boarding abasomera awe Nabweru Nabweru bwe basangibwawo ku kisaawe ekyo ekya playground. Twebaza akaseera kafaanana bwe kati mukwano nnaku lwaffe luno olwokutaano lunyuvu nno ddala manyiwo oli awo gwampuliriza toggwamu maanyi ddamu essuubi abamu mulimu njogerera zino essaawa naye twebaza kubanga tumazeeko Katonda waffe nga bwali ow'ekisa era nga bwali ow'amaanyi. Tulina omuwanguzi waffe mu studio ow'olunaku luno olwaleero era nga ngenda kubanga musaba mu ddakiika ezifaanana bwe ziti atubuuzeeko atubuulire ku mannya ge gy'asinzidde okubanga tuli wamu naye ffenna. Olwo nno tunaagenda mu maaso Katonda waffe nga bwali omulamu. Nsanyusa okukulaba munnange. Kale msumana kamati. Gwebale kutuuka. Kisa kya Mukama. Amanya gaffe ne gy'osinziiridde. Amanya bampita Kisakye Maria Ainhebyona okuva mu Sebuku Jumaye. Kisakye Ainhebyona. Amina. Dinyanga ly'amaanyi eryo. Yesu ayina byonna. Haleluya. Twebaza Mukama olw'omuwanguzi waffe y'oyo nga bw'omuwulidde agenda nno tutuviira ku ntono olunaku luno olwaleero era kamusabe alugenda alutandikeko. Mukyala Kisakye, yes, obulamu bwo bwali butya nga wagenda okutandika okutegeera obulamu wabusanga otya? Okutandika okutegeera obulamu nali muto naye waffe walinga abantu balinga w'abenjawulo ewaffe waka naye bonna baddukanga buddusi. Kati engeri gye twalinga ffe abato nga tumanyi be bali mu nsobi twawuliranga by'abazadde bye batugamba naye nga tugamba bagamba ono yakoze kino nawe n'olowooza bali be bali mu nsobi walinga wabayita mama waffe anti abadukuda batata waffe naye nga bonna badduka buddusi ne bagenda ensonga ezitali zimu. Maze kukula n'ekitegeera kye kyali kibajja ewaka naye nze mukula kwange nakyayiwa nnyo nalina rejection saayagalwako. Sijjuka lunaku lwe nakyayibwako oba maama wange oba taata wange. Lwewayagalwa oba lwewakyayibwa? Lwe nayagalwako. Ne baana abajjange waka okutwala abaana abawummula nze tebandiwoozangako. Nze nakula bampita oba amatu gange gaatera ennaku zino simanyi
ninga bagamba kiina amatu amanene agamagalala kiina olugambo omutwe kwegamba nze nakula manyi ndi mubi kuva buto. nga ne mama naye ayongerezaako nga ne mama naye ayongerezaako ne baganda bange era ne mukukula kuno nga oli kaana ka lugambo nnyo lugezigezi ka lugambo naye kali injection nasirika nnyo ngeri kati nakikula nkimanyi saagalwa kati nensirikanga nnyo era neno mu bukulu nga bwe twabeera eno mu bukulu twabeeranga ne baganda bange nga oyinza obbasanga balwamu nga boogera we bakulaba ne basirika bonna buli omu nadda ku bibye nga babadde teboogera bwe bulamu bwe nakuliramu. Kati ntandika okusoma sijjukira mago natandika okusomeramu naye kyenzijjukira natandika okusoma nga nina emyaka 3 bwe natandika okusoma nensoma primary nengimalako nenyingira secondary obuzibu bwatandikira kuba mu primary nali mu masomero ga UP nga tetusasula yadde. Kati bwe ngenda mu secondary tata wange ali ku board essomero lyantwalamu nga tebasobola tugoba nga sasulako ekitundu nga tasasula kaŋŋambe kati nga batyo tugoba olwokuba ali ku board ate nga munene mu district gyevaamu kati nga kusomero tebasobola kugoba. Twali basatu ku ssomero naye nga tuwa nusu kasanvu ffenna ye pocket money baana basatu pocket money nga mwina ogulako buli kimu kye mwetaaga asasula school fees ate nga musasudde nga naye tamusasudde. obuzibu bwava ku byensimbi ewaka sijja gamba ku byensimbi kuba taata waffe ali mukozi wa gavumenti nga nogenda ku ssomero ye ewaka nga motoka za gavumenti zezimukima era nga zezimukomyawo nga sente aziyina naye nga azimalira nnyo bakazi kuba musajja musiraamu. Abaana b'ewabweru balowooza nga taata waffe sente yazisipendinganga ku ffe ate nga naffe tuzimala zisipendinga ku b'ewabweru era abaana b'ewabweru batukyawa nnyo ffe ababeeranga mu nnyumba. ab'ewabweru be baluwa beyazaala ebwera abatali bamama waffe abakyala abalala batukyawanga nnyo nga bamanyi ffe abatwala sente ffenna ekitali kituufu. Kati mu mbeera eyo ne tukolanga mu mbeera nusu kasanvu jukira nga batuwa nusu kasanvu mulina okubajetinga muli basatu. Kati kye twakolanga nze ne muganda wange nzirako nga tugula pads paketi ne mwekwasa eri esigadde ne mugiwa ziri esigadde tuziwa brother waffe kuba twalina brother waffe kati nga gwe tuzirekera ne tubeerawo okusomera mu kawunga nabijanjalo byokka. Nze negombanga abaana abalya ku muwogo ne kyapati ebyo saabiryako sijjukira bwe nafuna kyakulya kusomera embeera gye twabeerangamu ku viddi embeera yali nga nzibu. Twatunganga mu biseera by'okuddayo mu holiday ng'abaana beesunga okuddayo ewaabwe naye nga ffe tukaaba tetwagala kuddayo olw'embeera eri ewaka twakulibwa mu kuvumibwa mu kukubibwa. Nze kyenzijukira maama wange yali ampita mujja we mama akuzaala mama azaala oyinza okuba nga obuyisa tewabutegeera naawe bwewalina ndowooza si nzijukira taata waffe yagendako ekkongo ng'akola mu byanguudo bwe yakola mu byenguudo n'akomawo lumu kati ebbanga lyali ddene nga ndudde omulaba nemusanyukira nnyo nemuwahaaga nampita nanziza ku mabbali nangamba tokiddamu ekyo tekikkirizibwa abantu bwe bakiraba bubi. Kati wakolanga akantu katini nnyo ka mistake katini nnyo ng'agamba tetujja beera bakazi babiri mu nnyumba emu okuze eno naawe ogenda ofuna omusajja owuwo okola amaka agako. olongoozezza myaka kyejo ndowooza nakula nga bondaba nti ndi muwanvu era nali muwanvu ndowooza n'emyaka 16 17 teyandaga laavu naye nze nalina okwagala era ne mu bino ebiseera we natuukira okuva ewaka obubyatabukira nva ewaka nga baganda bange bo baakyawa dda taata wange ne mama nga tebaagala kumanya kuba twabanga n'ebizibu ewaka nga bw'ogamba kati lwali lumu nzukira baganda bange bali mu siniafu kati olwo nga nze ndi mu HSC ne bagamba mama waffe tusaba gendako mu coaching mama ng'ayogera ne mama oba okitegeera mama akusabireyo wa taata
tata wafu yakoma n'amugamba baabo bagenda kuzunga ku kyalo kyonna mbu baagala kusoma coaching bagende bende. Oba okitegeera omwana omuwala ayogera ne maama we, maama we amwogerera eri taata bateese ku nsonga eyo. Maama waffe nga ye atwala kirala. Engeri taata waffe gy'alina abakazi abangi kati nga maama waffe afuba nnyo okulaba nga afuna okuganja mu maaso ga kitaata waffe. Oba otegeera kye nkugamba. Kuba nze nzijukira lwali lumu nga maze senior 6 kuba abantu abasinga bali bamanyi embeera gye tuyitamu. Nina mukwano gwange MTN mobile money yakaja by then nangamba bo maze senior 6 onkubira esimu connecting ofune mobile money wokolera. Nange ningamba ko mama wange nti omanyi mama nina mukwano gwange Dagala si yali amanyi wakalo ni aw yangambye bwati ne bwati bwe nakomawo mu holiday tata wange nangamba bangambye ekigendo tuukawo niwe oba otuuse okufumbirwa genda bulungi kuba mama we yangambye bw'okomera muvaako ogenda kudduka buddusi ogende n'omusajja. Naye nga si yali ensonga nali mugambye mukwano gwange ekyampulaningira muvaako ya senior 6 eno nfune omulimu neme kutuula waka. Mama wange yagamba ngenda kufumbirwa ngenda kudduka n'omusajja kuba statement gye yakola yamugamba muwala wo waabula tomumbuuza nga agenze ne bamutabani wa gundi ne gundi era agenze kufumbirwa. Kati sister waffe omulala ate yali muto nnyo right now ayina yamukwatako n'amutwala e Rwanda okusoma yafuna kandido bimanyi eby'okusomero. Mama waffe bwe yagamba mama waffe tata waffe yakuma n'amugamba kikyo bakyebase nani kikyo kiina amaba wansi ne bakuba omwana. Era nze eno family gye ndi mami yandaga nga omukwano naye nga nze nabateguliriryo kuba saagulabako eri mu buto. Nzijukira mu buto bwange olunaku olumu bino bye twefukira ng'okyali mbufuka ku buliri. Kati ofuuka ate otya omuzadde akulabe maama akulabe nti wafuse ku buliri empale n'engisigalamu empale n'enjokya. Bwe najja nga ntambula mpenyera mama wange teyafaayo kunkebera kikyembadde yankuba emigo nangamba tugenda ondaga omusajja gwe wabadde naye. Nali muto naye olunaku olwo njukira ekintu ekyo nkijjukira nali muto nina kati nkyakijjukira. Kati ne tukulira mu bulamu obw'okunyigirizibwa twafunanga ebizibu kati ne tukitegeera. Kati sister wange nzirako yagambanga mama wange yaloga tata wange ne tata wange naloga mama wange kati bali mu kacupa bulumu alina akacupa kali mu kugamba obwongo babusi. Kati twatuuka ekiseera nga bw'oba n'ekizibu tukuŋŋaana ng'abaana ne mwenyumizaamu kyekyatuuseewo. Nga tutuuka mu holiday twatukisa ne twawukana mu masomero. Nze ne mbawukanako nabo ne bawukana mu masomero n'abaana ne bagenda mu malala. Kati nga bw'omukuya n'omugamba ssente bansabye school fees ng'agamba nasasuulidde oli n'omukuya n'agamba nasasuulidde oli kwegamba embeera yali nzibu. Nga mutuuka mu holiday nga mwenna twali yakoze ebibuuzo mwenna ne mukomawo nga twali yakoze ebibuuzo nga tewali alina lipooti. Kati okutuuka mu senior 4 kola ebya UNEB nebino ebirala olwokuba tulina examination card ng'oyingira bano bayingidde dda ng'opanikinga. Era muganda wange omu yali akoze ebbaga ku HSC yali mugezi naye ekyamulemesa nga muddayo ku ssomero nga wayiseewo omwezi mulamba. Emmotoka za UG jukira amasomero omwezi mulamba babeera bagoba. Emmotoka LG ekutwala UG ekutwala ne parkinga enkera bagoba be basoma nga gwosooka ku lisiti. Tenga mmotoka ya munene. Emmotoka ya munene yekulese. Kati nno boddayo ewaka nze eri ngamba nina amalala. Oyanzirako nga mugamba bazaliddwa abaana bamekolo mu nyumba. Mu mama waffe waliwo nze kati nze mukulu ne waliwo abalongo abasooka abaafa benzirako. Kati right now tuliwo omusanvu nze nsooka. Yes. Ebweru nze nako mukumajanga tuli abaana 15 abebweru nakuma tisimanyi bemeka kuba kati myaka nga 5 nga simanyi kikifaayo ekyo. Kati wano mu kusoma twatuuka ekiseera nga bwe ngambe nga twenyumiza ffeka kyekigenda nemwekubagiza mwekka nemwetuulamu awo nemwekubagiza. Kati bwe batugobanga ne tuddayo yangambanga nina amalala. Brother waffe yamugambanga otayagala kusiba balance asiba balance ayagala kusiba mpale. Kati onazirako ng'agamba ayina emputtu
yali abastadinze buli omu alina kyammanyi no si kituufu kati nga boddayo nga bagobye school fees nga gamba gwe malala ge gagobeza ng'agamba oli mputtu ye mugobeza ku ssomero so school fees omaze omwezi mulamba ewaka n'omala wiiki emu ku ssomero ate ne baguba n'omala omwezi mulamba era awaka ng'otudde naye nga talowooza ku kya school fees wabula akuvuma malala oli amuvuma balansi oli amuvuma mputtu kati nze mweyo embeera ey'obutasoma nalaba alabika ali mwoyo wa Katonda yamanya kuba waffe twali basiraamu nayayaana nnyo nayagala nnyo okusoma kati we nabeeranga ku ssomero n'empulira mu busiraamu bwange at first nga ndi prefect ate ku ssomero nga nina olugezigezi lungi kati nga bano abaana abalokola abazuukuka okusaba ekiro nga mbagamba please don't shout for us this is time for sleeping or because mungi nga mbazeyo beebake naye ekiseera kyatuuka nga ndabadde eri future ya kusoma kati nga mbeera nnyo abalokole we babeera n'empuliriza ebiki bye boogera kati we nawuliranga agamba nti oli asaba n'afuna ekyamagiro nagendangayo natuuka n'ogenda mandabbi obulima naye nga nnoonya sponsorship nayagala nnyo okusoma mmaleko nakiyayaanira nnyo ng'olwo essuubi liggwayo mu laba school fees nze obutakwongerayo walimu ekikyolo natandika okunoonya okusabirwa yali senior 2 bandagirira eyo jjinja ne bangamba eyo eri omusajja asaba genda nga ndaba tewali ssuubi lya kusoma ntandise okwenoonyeza future nga mbeerawo nga ne bwe mbeera ewaka nengamba naye oba luli balumu nange nensoma nemmalako oba luli balumu nange nentikkirwa oba luli balumu nange nenfuna kusanyu ng'ebyo byebirowoozo byendowooza nga tokirowoozaako obulamu bwonna nga sikirowoozaako tugenda kuba nga tukomawo mu kukyala Kisakye mu ddakiika zaffe eziddako ntono. Owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Obwakabaka bwa Katonda buli lwa mukaaga ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Essanyu ly'abato. Eno ye program essanyu ly'abato buli lwa Sunday okuva ssaawa 8 paka ssaawa 10 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende kyakyo of Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ery'abawala n'abalenzi erizza okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences ery'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti Sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kiri. Abayizi abava waka ebitabo bayiro awamu ne uniform byabwereero obisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, uniform, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'eryamannyo byabwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegogenge emmere y'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawuku, Namulanda bayita babiri ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajansi oba ku leediyo kuteesa kwa bayita babiri nga bwe mujjukira nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'Egayaza Kasangati foomu muzijje ku musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Rotary ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okuba 078865657 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.
you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship. Buterevu tukomyewo oli ku 98 akatonyeze 7 oli mu programu y'Onnenganzi muwanguzi tawanika. Tulina omuwanguzi waffe ya mukyala Kisakye, mwana muwala Kisakye Ainhebyona, tanafuuka mukyala nnyo. Mikwana abalungi, twebaza Katonda nti olunaku lwa leero tusobodde okubanga Mukama atuwalula ekisakye kituwaludde, era tugenda kukomekkereza olunaku lwa leero okusaba n'okusiiba. Tugenda kubanga tukomekkereza leero, era olunaku lwa leero waliwo okusiiga amafuta n'okwebaza Katonda. Era njagala kusaba mukwano gwe alina ekyokwebazaakyo olina ekyokwebazaakyo yonna gy'okitadde ali ebweru nga bwe nakugambye mukwano, naawe ogenda kwetabamu kubanga service egenda kubeera live, naye ekyokwebazaakyo osobola okukiteeka ku simu eno gye nagambye, noti 7742745552. mukwano mu dakiika zino katugende maaso n'omuwanguzi waffe. Kati nsoma siniafu njimalako. Siniafu ngeri gye twasomeranga mu embeera y'okutugoba tetwaconcentratinga naye, ebibuzo byagenda okudda nga mpise nga nfunye second grade, era buli omu ne yeewuunya. Nengenda mu HSC awo twayawuka ne baganda bange ne mbaleka mu liri essomero, nze nengenda mu ddala. Kati bwe ntuuka mu HSC nensoma tawo mu HSC nanoonya nnyo Katonda. We nagenda ne wa nabbi w'obulimba gwe bali bamuyita nabbi w'obulimba, yali eyo wala naye nga nze kyennoonya kusoma. Njukire wa nabbi w'obulimba oyo namalayo ne wiiki namba nga ntudde. Omwana owa gundi nava ku ssomero nensaba gate pass nga agenda ewaka. Naye nga nze kimanyi noonya Katonda. Kati ate kusomera aliko HSC kwaliko okusaba kw'amaanyi nga buli ddiini bagiwa weesabira. Kati nze ekiseera ekyo nali nkyayi obusiraamu nga mu basiraamu sirinnyirayo ddala, nga ngende mu baprotestanti basabiranga ddala n'abalokole. Kati nga bo ba interactinga nnyo, linagamba ffe twagende ne tufuna ekyamagero, ne tugende ne tufuna ekyamagero. Kati mu abo abali boogera ne nondamu obumu ow'okulaga. Gye nagenda wa nabbi w'obulimba, ebyaliyo bingi ng'oli omusajja abula na byali bingi. Kati nkomawo ng'enkeera ndoza twagenda tutuula mu mooko, ng'enkeera tugenda kukola ebibuuzo, ne mwegaye ne mugamba nnina okugenda. Nangamba naye kyenda mu famire wamwe tebasoma, era ne mukulu wange wamalayo wiiki namba, namalayo wiiki namba wa nabbi w'obulimba nga bansabira. Naye nga neegomba nga ndaba waliwo baasabira, nga nange negomba nkwateko ku mutwe ansabira ndaguleko ntojja soma we agenda okuwa school fees. Wagenda n'ebitabo bye byogenda okurevisinga? Nagenda mayi ngendako amawokolo olunaku lwennyini, naye okutuuka eri nga basaba ebigali nga sibiina. Ebigali? Oli wa nabbi w'obulimba nga bw'otuuka
noyingira mwina mukalumu bakabateeka kati nga ye alina kalumu mwatuula kati nga mukalumu kali oteekamu sente mu ngalo zo ne batugamba tomutunula mu maaso ogenda okutamya omutwe n'ofukamira wansi nayogera byayogera nga waliwo omulyango n'ofuluma bw'omala okufuluma ne waliwo ekyoto wali eri ekyali wali n'oteekako yesu mpise wala osaba kati nze sayina bigali olwakutaba na bigali transport ye wamujja wa transport neewola ku mwana nzika nava ne kusomera ng'omwana ankyayira okuba samusasula sente ze naye nga nali sirina wezijja yali mu senior 6 nga nze ndi mu senior 5 ne mugamba ngenda waka nja zikusasula to 5 nampola omutwawo ne ninnya ne ngenda noonye Katonda ebibuuzo ne bikomawo ebya senior 6 ne mbikola ne bikomawo nga nfuna points 15 kati muvaka ya senior 6 muvaka ya senior 6 nga bwe wandirowoozezza nti omwana yenna abeere waka nga yeeyagala ewaffe tekwali kuba ewaffe kyenzijukira ekiri fane ewaffe ngaokusiba enviiri obeera malaaya tataffe yatukkiriza nkusiba nviiri wabeeranga malaaya kati nembeerawo muvaka ya senior 6 nembako anti wange eyankima eyampita nzije ne Kampala bwe najja e Kampala nembako omukyala gwenkolera mu boutique bino byonna byakubeerako ng'okyali mu kyalo nkyali mu kyalo olwo nkyali ene mu kirasi eza wansi kati bwe najja mu sivaka ya senior nga tunaba nakwemakula na bubooyi kati okwokuba nali nkimanyi nakyayibwa nali nkimanyi teri musajja asobola kunjagalamu eyo embeera nga nkimanyi olwa abazadde bange bankyawa ani ananjagala nga nkimanyi era omusajja agenda okunfuna just agenda kunkozesa bukozesa oba ne baganda bange tebasobodde kunjagala ani alinja kati eyo embeera y'okukyayibwa yandetula okunoonya Katonda n'okwagala Katonda kati muvaka ya senior 6 omukazi ono gye najja yali mulokole kati nga abalokole batera omukyalo ono nga edduuka lyali boutique ng'eri awo Nakasero nga toyingira mu dduuka lye nga tomaze kusaba kati newankubadde nali njagala Katonda naye simanyi kusaba njuka gye gye nali nyeeze bali bannabbi ba bulimba nga nsaba kana akasaala akatini kokwata ku maaso n'osaba n'oggulawo edduuka kati ng'edduuka ly'omukyalo lirisibamu gospel nakusaba lanchawo alaga mutekeko lanchawo ya kiwewesi lanchawo ya kiganda bwe bityo kati nenga wajjawo abantu ab'enjawulo nagamba bane Katonda kye yankoledde nagenze ku prayer mountain nagenze mutundwe nagenze nenga ngamba naye Katonda ono gwe boogerako yani mpozi okuzaayo kemabega Katonda anti wange gwe najja okubeera naye muvaka ya senior 6 yamaa naafuna ebizibu naddayo mu kyalo ewajjajja nangamba ndinyise emmotoka nzireyo mu kyalo naye nga nzikimanyi mu kyalo gye ngenda teri future nga nteeberezaamu okuddayo mu kyalo n'okusigala e Kampala nga ndaba wenkibalansi nga tekijja city place of opportunity emyaganya kati bwe yanninyisa emmotoka n'agenda nga yamanyi nnyinzi nze nenfuluma emmotoka nenyingira ekibuga okuyingira ekibuga ebiseera ebyo waka twatuulizanga nnyo biiti kati nga nina omusawo gwe nawulira akola ebyamagero neninnya neŋŋenda eyo nfuna ekyamagero at least nfuna omulimu nga ebiseera linoonya mulimu gwakola mu dduuka omusawo yali Kakiri sibujjukira naye yali Kakiri neŋŋenda eyo saayambibwa nenkomawo mu kibuga mu mbeera ku myaka egyo 18 olwo otandise okugendayo ndandise okugendayo nampa eddagala ly'okunaaba n'ebirala kati bwe nkoma okuva omusawo omuganda yampa amata n'ebirala olwo wali n'ebigali nalina ebigali nenkomawo neŋŋende wa brother wange abeereeyo masajja nembinaaba olwo wateekayo sente mmeka yamba transport n'omutoka kyeka omutwalo gwe nawaayo nenkomawo kati brother wange naŋŋamba nga baatugambye wagenze mu kyalo togenda nembagamba emmotoka gye taba tugendamu yafunye obuzibuzibu nerwawo ate nga njatuuka ekiro waka nenva mu mmotoka kati nemanya ne wano bibi byonna sesobola beerawo nina okuddayo mu bakusuubira kubeera mu kyalo ate nga mu kyalo nze mmanyi kyekiyita mu teri future nengamba nti wagenda kusoboka nenva kati brother wange ne bakira ne bansibula ngende mu kyalo
nengamba sijja kudda mu kyalo kuba mu kyalo teri future nze mmanyi kyempiseemu emyaka gino gyonna nenyingira ekibuga mu vaaka ya senior 6 nalinnyanga emmotoka nga simanyi gyeraga naye nga nninnya emmotoka weekoma nendabanga waliwo akasiikiriza oba akasaawe nga njivaamu nentoola nempumulirako awo ng'otambula n'omugugu gwo nga nina akasawo kange akalimu engoye zange kati lumu kati lumu mu vaaka ya senior 6 mba nkooye nga nsazeewo nsigale ku street z'e Kampala ekiwaliwo ekizimbe ekyo ekiri awo ng'ogenda tuuka ku Shoprite nenyimirira awo niwabaawo omuvubuka ajja naneyo nali seemanyiiza nanneeyogerezaako nemutunuulira nemuwa igino bimanyi ebyabawala nangamba nabawala abantu bamweragira ku bantu omanyi oba yagenda okuyamba muli awo nengamba nenga siinawo embeera osanga alina omulamwa nemwewa nentandika okwogera naye kati obudde bwali buzibe nga ziri ssaawa nga 2 olwokunaaba wanaabirangawa ebyokunaaba nali nabivaaku kuba obusayina noza embeera nagimalamu wiiki singa 2 kati eyo gyenkugambye gye nagendanga nenko obusente bwe bampa obwa transport bwe nakozesanga nga bwe nfuna amazzi waliwo public toilets nogenda nonaaba waliwo toilet awo ng'ova ku mmega eyo yankoleranga nnyo kati mweyo embeera ono nvubuka naŋŋamba nina mukwano gwange ali eyo nakasera anoonya omukozi alina botiki yabaddemu abawala 2 naye omu yagenzi neŋŋamba awo wennyini wakigambira wakiŋŋambira nga muwakatandika okunyumya okuwola olunaku lwennyini kati ye yali alongosa ku ekyo kizimbe bana basiimula ebizimbe naŋŋamba tofaayo naye nyina kutwalayo eddoola b'edduuka nantwalayo olweggulo ku ssaawa nga 4 nandaga edduuka nendiraba nangamba tujja kujjinja nangamba naye edduuka oli abalitunda engoye za ttaka eriri kiraazi yeetaaga abantu abali kiraazi kati engeri embeera egyo nali nvuddemu mu kyalo n'embeera ennaku zali maze ku street nali ndabika bubi nantwala mu saluni ne bansaala enviiri ne tugenda awo mukajja nanfunirayo obugweyegweye nenyambala nangamba naye ogenda kusuula wakati saamugamba ti sina wakubeera namugamba mbeera wala nagamba tofa engeri gyensula ku kino ekizimbe nsobola okwogera nakola mu loogi nakufunirako lumu neweebaka netusobola okukeera kuba bona oddayo eyo tojja kusobola kudda alabika yali Katonda yanjagala ebyo nalina bikugamba teluyiseewo olunaku okukola olunaku lwetwasisinkana kati nampa room nagenda nanfunira ekikomando neneebaka kati engeri gyejo yali asiimula ku kizimbe nazuukusa ku makya ssaawa 12 nangamba jangu tugende oli omukyala akeera nnyo bwe twatuuka ku kizimbe nantuuza nangamba tuulaawo bwanajja nja kujja njogere naye omukazi bwe yajja namuba omukyala namugamba ono sisita wange ali mu vaaka ya senior 6 mbadde nsaba akukolere namugamba tewali buzibu nagamba naye obimanyi edduuka lyange lya kiraasi njagala abe nga alabika bulungi talina ku ngoye ennungi njika obugwe bwe nali nyambadde nga mpeddeyo kati nagamba kale enkyajje atandika okukola olina okulabika kyotunda nina okulabika kyentunda naye ngaobugoye bwolimu bwa mmeka sente mmekaawo 210 kati akaviiriko baali bakasazi ne bakakolamuuko obuyengo n'enzigwayo kakati nangamba olunaku ajja kuba nsasulanga nusu 7 nenusu 7 ako jukira sinawe embeera ndi mwana wa street ate nga kuliko kulya n'okunywa kati ebiseera ebyo nali nzudde kyaki y'emakindi prayer palace kati ningamba tewali buzibu yali Friday ningamba nja kugenda nga nkole nkomengawo nsule kweno church kati mu kubeera mweyo embeera kati bwentandika okukola mweyo wiiki yasooka nempuliranga abantu bagamba Katonda yankoledde nga bajja ne bainteractinga mwe biseera byajukira omuyimbi Irene Namatovu mwe yayanjulira mwe yakolera embaga najja nanyumiza anti wange nagamba omanyi omusajja yankoledde embaga nagamba gende mutundo ne ku Prayer Mountain bijja kukolera nengamba naye ne mutundo gye boogerako yewa njaya n'okumanya emutundo ne ku Prayer Mountain yewa kati nasooka genda ku Prayer Mountain nenninyanga nvudde kutanyukanga ssaawa 2 ez'ekiro nengenda ku Prayer Mountain
kati ku Prayer Mountain nali nkooye bwe natuuka neebaka bwebazi saasa abakoolo nenkomawo enkeera nengenda ku mulimu kati some days nakoowanga okugenda mu church obusente obwo nembukuwa negamba leero kangende neebakeko mu loogi kati omukyalo oli obwedduka yali ampadde ekisumuluzo nga nkeera nnyo nengende kugamba eri toyi eri wali eri ku mega standard awo wenanaabiranga naba nasuze ku church wenanaabiranga nenyambala nga nkeera eri mu winu nenfunayo obugwayi bwange akapala ak'olukumi n'aka blouse bitaano nengenda ne babigoola mu wino yo munda waliwo we baagololeranga nengenda nenaba nenyenda ku dduuka mweyo embeera gye nabeerangamu. Olina emyaka emeka? 18. Naye nga nagamba sigenda kwenda, sigenda kula, sigenda kolaki. Kati ono Katonda bano gwe bayogerangako nenoonya emutundwe. Katonda kulo nasooka okujja emutundwe nali simanyi ate kyali kiro kati saayagala mubuuza ono omukyala kuba yali nga mukambwe nti emutundwe yewa. Nene ngamba leero mmaliride naye ngenda genda emutundwe ndabe emutundwe yewa. Kati ntuuka emutundwe nga waliwo omutundwe church ne mutundwe Pastor Tom. Kati nze ate neninya mutundwe church. Sijjukira waje yantwala naye yali wala. Kubanjukira natuuka eyo nembuuza omusajja nti ngenda wa Pastor Tom nviiramuwa. Omusajja nangamba ekiki walinnya emmotoka nfu oli wala nnyo ne mugamba ngenda kola ate nangamba kyenyinza okulagira kubo lyeri kuzaayo nga kati ne wembuuza waje naviiramu sijjukirayo nangamba okunzizayo za kiyinza kunzijjako sente mmeka omulaba alwana eye nangamba okuzaayo emmotoka ate kizibu ofuna taxi naye piki eyinza okujjako emitwalo ng'ebiri ne mugamba ate bwe ntambula ntuuka ssaawa mmeka nansekera nangamba ojja tutuuka ku makya gira otambula kati nandagirira ekkubo lyennina okuddamu mu kutambulawo nga nzija lunaku lusooke kujja mutu nenesinkano webooda ne mukuba omukono ne mugamba ngenda wa Pastor Tom nangamba Pastor Tom eno ng'oli wala nnyo okimye tunatuuka ssaawa mmeka ne mugamba ngenda kusaba naye simanyiyo namugamba ontwala sente mmeka nangamba omutwalo gumu kitundu ne mugamba siziyina ninamu 13 bali bakututtewo obeeyo nange sijjukirayo ne mugamba 13 nangamba 13 kale engeri gye buli bwakiro nange ngenda mu town tuula nkutwale nandeeta ku kyaki newe tuba tujja nyumiza emboozi nti ekimulenzi tabadde wakukola naye afunyemu okuyombagana ne mukazi we ate nga mukyala we muzito kati nalaba okusigala ewaka ng'azize mu kibuga asinga era ndowooza Katonda yamunsindikira nandeeta ku kyaki bamalayika weebali lwe lunaku lwange lwasooka okujja ku kyaki nezijja ku kyaki nze kyandeeta ku kyaki kwali kusoma nayagala nnyo okusoma era nakabira nga njagala nnyo okusoma kati nenkolanga nga nzija wano kati nenfuna amaka gano bakutuusaawo mutuukawo ssaawa mmeka kyekazaalinga ssaawa 5 ez'ekiro era kyenjukira nali nkoye ne batugamba tugende nga bagamba oli mupya genda eri naye ze nali nakooyedda netula mabega neneebaka mu butebi nga nakooyedda nenkoowa neneebaka kati mweyo embeera nzijukira nsinkana mukwano gwange gwe twasomanga ne mu senior 6 ng'abeera Kibuli nangamba tugende tubeere ffenna ewa brother wange gyembeera kati awo nenfuna amaka natandika okubeera vaka ya senior 6 nenjibala eyo naye era seerabira kusaba netandika okujja kati nga nzija buli every Friday nenge ne ku mulimu ogenda nga ndi ku mulimu ngenda naye ng'ekyange kindu kusoma nakabiranga nnyo okusoma kati netandika okubeera mwaka ogwo gwali mwaka ki yali 2000 ne bakuleeta wano yali 2012 2012 kati vaka bweggwako nali mpise nali nkoze bulungi kuba baali tebakisubira okuba nti nja kuyita anko bange ab'enjawulo ne batandika okubira omwana nayina anko wange ali kumba asomesa Mbale University nagamba taata wange omwana atagenda kusoma taata wange yali munene nga bwe nkugambye ku district ng'asobola okunfunira scholarship naye teyagimfunira nga tayagala kumanya oba ekitegeera kyenkugamba kati bano baganda be bamukubira omwana taasome
ne bankubira esimu ne bangamba jangu oddayo okusoma. Bwe naddayo okusoma mama wange n'aŋŋamba naye neewuunya taata wammwe asobola okufunira bazitangako tabasale something like that ebya district naye zonna yazigabye neyeerabira omwana owe gwe yazaala n'atakuwaako yaddeemu. Kati oliko ekintu kati awo ne banconnectinga ku taata wange w'Embaale ne ŋŋenda Embaale nnyo n'otuuka Embaale nga yonna ejjudde ng'ebifo bijjudde n'aŋŋamba atumuzeeyo Kabojja ne nkomawo Kabojja ku yabasiramu ye Kabojja Kabojja neefuna ekifo ne bantwala ku ssomero ntandika okubeera ku ssomero awo ne nnyingira obulamu obulala. Bwe nabeera ku ssomero nze saayinanga kyakulya saayinanga kyakunywa. olwani agenda okusasula school fees ezo taata agenda kusasula. Nensoma ebibuuzo kisaana ebituuka ebyokusoma ebyokukola ebibuuzo nensoma first semester taata wange natasasula. wali otutte kyolo? Nali nkola social work and social administration swasa. Bwe ebibuuzo ebyokisaa ebituuka ebyokukola ebibuuzo nga sikoze nenkubira taata wange w'Embaale nekubiranga taata nagamba bagambe olwokuna sente nziweereza. Omukubira olwokuna agamba tugenda sente olwokubiri. Omukubira olwokubiri nagamba ku lwokusatu kwegambanga bwoti emmere semester neggwako nga sente zisasudde. Nenkubira taata wange oweeri nemugamba mwali musasula mmeka? twali tusasula akakadde kamu mu emitwalo 85 semester. Kati ezo nga tuition yekka nga waliwo okufumba n'obafumbira. Kati nga oba ofumba weefumbira ojja n'emmereyo ne weefumbira oba nga ogenda kula emmere ya university ng'osasula emitwalo 7 mu cafeteria noba nga ojjayo emmere breakfast lunch ne supper. Ezo taata wange yasasulako emitwalo 15. Obu yantuusa ku ssomero namugamba omwana alina okuba nga yeefumbira oba okuba alina osasula emmere. Nasasulako emitwalo 15 ku 7 namugamba ebitabo. Kati mu office gyantuusa namugamba omwana alina obba n'ebitabo. Ndowooza yawaayo emitwalo 10 nangamba kasita emmere ngisasudde n'ebitabo nkugulidde ebirala tujja kwogera. Nandeka ku ssomero n'agenda. Natani kati emitwalo 7 gyasasula nga 15 ne bangamba ziweddeyo olina okusasula sente z'emmere ez'okulya. Nosasula emmere wagirya mwezi gumu? Bo kati olya jjukiro gyo lunch breakfast buli kimu kituuka ekisa ne bagamba sente zo ziweddeyo. N'omukubira esimu nga buli ogenda okubanja sente okulya ejja emmere bakubanja sente zaffe ziriwa. Kati nentandika nga okuti ogenda okujjangayo emmere nga gino mikwano gyange gyosoma nagyo bye bajjayo kuba nabo bali basasula buli omu naayawulako n'akuwaako. Bategeera embeera gy'olimu? Bategeera embeera gye ndimu. Kati ntuuka okukola ebibuuzo nga saasasula nenkubira taata wange ow'Embaale nemugamba taata kiri bwekiti ne bwekiti. Nagamba atofaayo kati ate eno ku ye Kabojja oyo taata wange ow'Embaale yayinayo his friend namukubira namugamba oyo mwana leka bagenda tema simanyi engeri gye bakikoma naye nga bagenda tema salale ye nze nkole ebibuuzo. Nansasula nenkola ebibuuzo ng'akimanyi taata wange ajja musasula sente ze kuba taata wange yalina sente. Nenkola ebibuuzo ebya first semester ne taata wange teyamusasula sente ze. Kati olwokuba yali muganda we n'akireka. Kati bino byogamba nti no twetaaga pamphlet twetaaga bubuukuleeti. Kati oli anko wange yali kulina ery'e Kabojja yali mukwano gwa yali secretary wa director. Kati nga kyonna kye basaba oba katabo oba pamphlet nga nze funako omwana agenda na photocopyingira. Kati awo nayitiranga osadagana ya pamphlet na biki. Kati tukomawo mu second semester mugamba taata sente za twamwitanga taata Mbaale ngagamba njamuwa ate ng'olimu ye muto mu bonna ni yali omukulu w'ekika nga musirise nnyo n'akyesonyiwa aleka n'amuleka. Kati bwe nkomawo mu second semester ng'embeera yemu nga tasobola kukubira oli mugamba era banganya okukola ebibuuzo. Kati nga nina okgenda woono anka ali ku university kwennyini mubuulire embeera eriwo ne mugamba bukiri bwekiti bwekiti sigenda kukola ebibuuzo. Nangamba atofaayo kangenda njogera ne director
okole akukkirize kati nga kitegeeza kuno bagenda tema musaala gwono nkola ebibuuzo kati ono bwe yandabanga nsafalinga nnyo ne school fees nasafalinga ne school fees n'ebyokulya sigamba tatanga tiyayina tatanga ali mukozi wa gavumenti ng'ayina sente naye tetumanyi lwaki teyasasulanga nga bonna bawaayo in hope of them ajja baddiza sente mwana wa mugagga gwe tuliko mwana wa mugagga maama nga yetotawaana mukubira kasimu maama ategeera embeera gy'olimu maama waffe okuzaayo emabega maama waffe ali mukazi mulimi alima green paper alima biringanya alima entula alima ebintu ebyenjawulo ng'asobola okutunda emmotoka nejja netikalafu n'emitwalo ge nga 2 kati maama waffe yalagalanga nnyo taata waffe ng'omugamba maama togamba taata sente meka ziwakoze oba watunze emitwalo 2 mugambe watunze emitwalo 10 bwe tunaba tudde okusomera otuweeko naye nga taata olukomo n'amubuuza naalongo leero wakozeyo meka kyokka Saalongo nakozeyo 2 kati ng'enkeera tebafa baagera kulima mugamba Naalongo okimanyi mpa emitwalo 5 ngenda nzeetaaganya zikuweja n'enkeera bwatu nga zonna azimumalako aziwa abasajja beewola bwewozi mpola yeetaano kati nga mugenda okudda kusoma nga talina dde 10 nga zonna yazimumwa nga namwe mukiraba nga naye nga maama waffe sente za maama taata azeewola ekyatulumanga ng'omukyala yeerekamu n'agamba kano k'abaana nga mumugamba ne mumutuuza kubanga ffe tuba tume gye tuyitamu nga tuli bugamba kati no maama tamumanyi olwo mukuze mwogeranga omwana ne maama taata waaba akomyewo bakubuuza meka z'okoze mugambe 10 tomugamba 3 ng'aseka agamba leero mmwe olukomawo Naalongo leero wakozeyo meka 3 nga muwulira mutyolo nga taata mumanyi zonna ajja zitwala maama tajja kusigaza katukomewo mukwano gwaffe mu ddakiika ntono nnyo abazadde tulweyongera okweyongera abaana se babeera batumanyidde ddala owuliriza 98 katonnyeza 7 MCF radio emmere y'omwoyo gwo